Mukuumaddamula munnamateeka Charles Peter Mayiga asekeredde abaayokya Amasiro ag'e KASUBI nga balowooza nti bakomezza Obuganda ng'agamba nti gano gazziddwawo ate nga gali ku mutindo gwa waggulu ddala. Kinajjukirwa nti mu mwaka ogwa 2010 abatamanya ngamba bakkira Amasiro g'e KASUBI ne bagateekera omuliro nga mu mwaka ogwa 2013 Katikkiro yabakana n'eddimu ery'okuzzaawo Amasiro gano era nga kati we gutuuse gunaatera okuggyibwako engalo. Mumanyi okutandika 2013 tubadde tuzimba ennyumba eyo Muzibwazaalampanga. Mulimo munene nnyo ekyenkanidde awo. Omulimu muyonjo gwa kitiibwa ate guli ku buwangwa na nnono. Leero Katikkiro Charles Peter Mayiga kakasizza Obuganda nti ekyokwokya Amasiro gano tekisobola kuddamu kubaawo okusinziira ku tekinologiya akozeseddwa mu kutangira omuliro nga muno muteereddwamu ebyuma ebizikiriza omuliro nga bino abitongoza olwaleero ku mukolo oguyindidde mu Masiro gano era ng'ono akwasiddwa n'ennyumba bujja bukula. Ebyuma bikuba n'enduulu. Abantu abali wano ne bamanya nti akabi kagudde, abazimya mooto n'abantu baawana abatendekeddwa mu kuzikiza omuliro ne bakola omulimu ogwo. Katikkiro ategeezezza nti ensimbi ezikozeseddwa okussaawo tekinologiya yonna azikiriza omuliro ziri eyo mu mitwalo gya $5 era nga zaaweebwayo eggwanga erya Japan. Naye omuliro gwe gwayonoona ennyumba eyo gwe gwagyokya. Awo nno okugizaawo nga totaddeewo bizikiriza singa omuliro guddamu ne gukwata obanga ayozezza ate n'oyanika mu ttaka. N'olwekyo bannaffe aba gavumenti e Japan baatuwa emitwalo $5 ne baziyisa mu UNESCO era ze tukozesezza ne tuwanga ebyuma ebyo bye mulabye ebyenasula singa omuliro guba baluseewo. Bennett Serunkuuma ng'ono yakuliddemu omulimu gw'okuteeka ebyuma bino mu Masiro annyonnyodde obukugu obukozeseddwa ky'agamba nti omuliro okulwanyisibwa kyakubabeerera kyangu nnyo. Amazzi ago lita 17,013 nga tugudde fire hydrants ze mulabye zonna wansi ezo tusobola okulwanyisa omuliro okumala essaawa emu nga n'ekitundu nga tulwanyisa omuliro. Tulowooza nti eryo bbanga ddene nnyo omuliro gubakoze ki bagusobodde okuzikira. Wetwogerera nga ye ennyumba ya bujja bukula eggiddwako engalo n'ekwasibwa Katikkiro era ng'eno gavumenti eya wakati eyawomya omutwe mu mulimu gw'okugiddaabiriza era ng'ezziddwawo mu kifaananyi kiri kyennyini ekyasooka. And the first 4 rings are the original rings. 100 and something years. 120, 140 years. Minisita omubeezi ow'ebyobulambuzi mu Uganda Martin Mugala yakuliddemu omulimu gw'okukwasa Katikkiro ennyumba eno ng'ategeezezza nti gavumenti yakufaayo nnyo mu kutumbula ebyobuwangwa n'obulambuzi mu ggwanga. I think our commitment as a government is to support culture and I think this is one of the ways to probably see how continuity goes on beyond our generations, beyond theirs, beyond our forefathers, but for the rest of the Ugandans to understand, like beyond Buganda, like you said, for every kind of community to understand what Buganda had, what it was before and what it is today. Minisita asinzidde wano n'akunga bannayuganda okujjumbira okulambula Amasiro gano nga gawedde balabe engeri gye gakyuseemu kiyambeko mu kutumbula ebyobulambuzi mu ggwanga. And I want to encourage Ugandans as well, even beyond Uganda, to come and be a part of this and understand where they come from and the value that is held in this place. But as government, we are committed to continue supporting all the 56 cultures within this country to make sure that culture and heritage is preserved beyond ourselves and for the next generation. And that's our commitment as government. Kiza Peter yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV agaleero.